Municipali ye Mityana ye municipali yokka esangibwa mu district ye Mityana era nga ekulakulanira ku misinde gya yiriyiri. Kati gavumenti eriko enteekateeka gy'erina okufuula municipali n'ekibuga era nga amawulire gano bwe gaagudde mu matu g'abakikulembera tebaasibyemu ne bayita olukuŋŋaana okulaba biki ebirina okussibwako essira okutereeza ekibuga gamba ng'ebyokwerinda, enguudo, kasasiro n'ebirala. That is where industries are located according to the physical plan. We stick on that particular plan. Sites to be promoted, such as Tanda, a geological site, Kawala and Chinene area, to be promoted and advertised. We have had various community engagement initiatives. And our target was looking at the ownership and accountability within residents. We have organized regular meetings, gathering garbage at buying dumping sites. Let that be. We don't need that. This is not a village, by the way. Abantu omuli bannaddiini, bannabyabufuzi ssaako n'abantu aba bulijjo bawadde endowooza zaabwe ku bwe baagala ekibuga Mityana kifaanane. Smart city tetuba na zino nguudo. Era nga tupulaninga nti twagala smart city tulina okumakinga sure nti enguudo zaffe zino bwe tunagenda mu high technology zijja kuba zifiitingayo. Twagala okwongera okulaba nga twongera okuddukanya emirimu emirungi, obuyonjo, okutumbula ebyobulamu, amakubo tusobole okutondawo obutale n'emirimu egy'enjawulo, amasannyalaze okulaba nga gongera okutambuzibwa mu bitundu eby'enjawulo, ate n'amazzi amayonjo. Abatembeeyi n'abaana abataayaaya nabo bakooneddwako. Muteekewo bajeti ezaayo abaana abali ku nguudo. Kati mu abaana 3 bali mu ttawuni naye balina gye baava. Era okwateko omwana n'omutwala omuzadde nga yeebaza nti omwana yali yabula yasuula ssente za sukaali. Meya wa municipali ye Mityana Faustin Mukambwe akubiriza bannamityana abalundira ebisolo mu makubo okukikomya kuba bakwatibwa. Kubanga emiti egyo tugyetaaga gikule tusobole tugasaffe nga bannakibuga nga tulyako ebibala n'otuwa ebisiikirize n'empewo ennungi. Era ndabula ne sekulabula yenna